Masata Promotions akutusako Lil Joe mu Better Life Concert. Okufika lino auditorium ngabiri munana October 2023 jangu tuwagide Lil Joe nga watu kuba muziki gwa Yesu tikati zitundibwa ku mitwalo 2 ordinary emitwalo 5 VIP emeze y'abantu abatano ku mitwalo 5 ate miliyoni emu emeze y'abanene 10. Lil Joe mu Better Life Concert etegekeddwa Masata Promotions, God's Love Records, Njiri Promotions UG, Sprouts Music Management, Max Fashions, East African Gospel, Dema Gospel Promotions, Armageddon Music, Rosa, Jaco Uganda Limited ne Makura magonji ulimu yafunye masanyu maji masanyu maji masanyu maji jangu nga Musa bwe yayingiranga ku lusozi ng'alinga Musa naye n'alufuluma ng'ayakaayakana jangu oyingirenga bw'oli olufuluma engo yakayakana kigenda kubeerawo nga 17 ogw'Okwekumi 2023 Mukama abawo omukisa wano ku Destiny Prayer Mountain Mukama abawo omukisa nga mujja worship the mountain so tosubwa wano ku Destiny Prayer Mountain Gombe Wakiso God bless tubaniriza ku show y'olwaleero basebo ne bannyabo for that you're doing is real. Please watch, like, comment and don't forget to subscribe wadenga n'okusharinga kikulu obi group seyo gy'oli mbakyalibo bwetu wetutambuza message this time around tumaze okuba nga tutusisinkana ono mulenzi in fact muyita mulenzi kubanga byakola byamaanyi omanyi Kadawudi Kadawudi ebintu byekakolanga ku kigere ekyo nga tannafuuka tannayingira lubiri lwe nga baalumusuubiza dda akimanyi gyali ebeene kabakaddako naye nga akola ebyensonga yono Dawudi no ow'omulembe guno ndowooza Samisti wa wano olwaleero gwe nsisinkanye Blood oli otya Mukama yebazibwe oli otya muli owulya bulungi kungulu ne munda waaw Katonda afuga kibodde kyekyo ekitiibwa kya Mukama waaw munnaffe oli atulaba yaleetaze okutegeera ani gwe tunyumyako naye olwaleero amanya gange yenze Job Kiiza Samisti wa wano nga ndi muyimbi ndi mubuulizi wa njiri ate nga nalokoka okay alright muganda wange Job oli otya ndi bulungi bambi bwe nkolaba nze mpulira essanyu nange nnyo omanyi future y'endongo omala omuntu gw'olabye ng'atandika n'olaba growth ye yeah man nsooka okulabako nga tonnakola music naye ng'olabika music omubaddemu nali mulimu kuba nsooka okusisinkana tulwali ludiya naleetanga music wa Musumba mwali ne Pastor Twina Kwolo no nga naye nange nina bwe ndi mukola eyo so nojja n'oleeta music ng'ate mulungi ng'ate ayawukana kuwa Pastor Twina kyajja kitya okuba nti music wayawukana nnyo kuwa Pastor Twina Albert ngate muli ba Luganda mubeera wamu music gwe yali amutambuza wa Pastor Twina target audience okay target audience nze target yange najja noonya ekintu olulimi njagala njogera olulimi avuka lwe okutegeera amangu okay tekisooka kubanga nze generation yange sinti enjiri njibulira avuka bokka ne bw'okebera on rate enamba esinge okwonooneka esinza obutategeera Katonda bavubuka abato kuba balina ebingi basika abantu abakuze mwatu ne bwata bamulokole ebiseera ebisinga ensi ebemuyigiriza abayize ebintu bingi so najja njagala kwogera n'abaana abo nekitegeera nti banyumirwa nnyo okuzina so nenjagala njogera olulimi lwe bategeera nti oli nga tanamanya nti luyimba lwa gospel asooka lulumunyumire then message agiwuliriza oluvannyuma wow yes ye Job Kiiza gwe tuli naye bannange Samisti wa wano Samisti ebintu abikola mbeera nenkuwa butiki nga tiki mwana tiki amwebale tune eno ne segmento abikolako ku bwereere bimuwe nze bwe nakimanya nti bentya nabo bamutya nengoma mutima munda nemmanya nti gwe nina okulopera ebyanga bimala abikolako nga simaze kusasula ebyange abikolako kuweerere bimuwe abikoleko kuweerere ebikulemye bimuwe abikoleko kuweerere bimuwe showtime it's a mother tune Chaba twali banga ki okucoordinatinga okucoming out with such a production. Such a production.
oluyimba lukadde nnyo. Okay. Nakola ennyimba nyingi nenzita ng'oluyimba we luli. Ebyadala? Nalukola lumu nina mukwano gwange muyita DJ Musa. Okay. Kati mumanyi lwaja upon yourself my brother. Kati nze mpandiika nnyo. Musajja muwandiisi nnyo. Okay. Kati era abeera ne track nankubira nangamba track eno ejja kukolera. Kati yampa track nga yanjimbe mu dance. Yagikuba Musa? Yagina simanyi nti yagijja. Okay. Nanga njagala ogiyimbe mu dance. Ne bwe natuuka nsanga mulimu bufiiru bulungi. Nenkola chorus eyo ya bwereere. Kati bwe njikola ne ngamba bwereere bagikolako ku bwereere. Abikolako ku bwereere. Lwaki oyagala nnyo bwereere? Olina ne tune giwalanire na price. Ndi bwereere. Ndi bwe nagambye omwana. Kimu kiri free. Olwange luli free. Olwole luli naked. Naked ne free byanjawulo. Just lwakuba kati wadde oyogera ku bwereere. Mbadde ngamba ne mpandika chorus. Segment onagiwuliramu. Chorus segment bwe yagiwuliramu. Nasooka nga tukyayina dance tukole dance ngamba ngenda kola dance. Noyitawo ebbanga like oba myezi nga 6 ankyayina chorus ye nakola verse. Nze nina chorus ye nakola verse ye. Eneesooka egamba ogenda kunkulembera omenyemenye buli kisenge era n'ekitala kyo temeteme buli lujegere ogwo omukono gwo tegunte tolinde kalwe kiriba terulikya eddoboozi lyo liriba musisi lirikankanya agasozi gabbire ndi magamaga noonya baali bangoba nga bali ku ttaka nga mukoka bacunya bw'oliweereza enkuba eri mu kibuyaga balisaasaana bw'oliwuluguma ndigolokoka mu kumasamasa ni masamasa ng'onviiriddeyo ne munyenye yange terizikira yogeranga ku bulungi bw'obwo mbagambe nti abikolako ku bwereere bimuwe abikoleko ku bwereere ebikulemye oluyimba ne luweereza eri obulamu bwaffe. Eyo gundi ani yagikola eyo verse? Yali ya segment. Segment yagikola? Kati Raja upon yourself my brother Sedimento. Lyrically he was also good. He's very mature. He was also very good. That's what I can tell you. Nampa omukisa. Okay. Kolabo zange zonna buli muntu gwe nyimbye naye nyimba naye kubanga nampa omukisa. Era kinyumira nti tumala okuyimba ng'oli verse jasinga okwagala mu luyimba yange nange nsinga kwagala ye. Wow. Kati bwe nali njaawo bwe twali tugenda mu studio olukola 2022 nenfuna kola nenfuna verse. Mwalikola 2022. Ebyadala. Nendo bera mu studio. Tubeera n'ennyimba nga nnyingi mu studio nenga tetuzi. Kito. Nyingi jezi nga tetuzi. Poza ani yaluwa production? Zi yalukuba. Zi yalukuba. Ka sound kali mada. Namuwulira ne. Raja upon yourself brother Zi. Zi on the beat. Zi on the beat. Mada. Olwatunudde mu prayer request yo n'agitiikinga olw'amazina akyalira ne kuwalabyo n'abawoninga naye erayirira okugulawo enzige zaali zaagalwa n'abasibe mu makomero okufuluma ekitiibwa ky'oluvannyuma kisingeko ku kyasooka bwe nakimanya nti bentya nabo bamutya n'eŋŋuma mu mutima munda nemanya nti gwe nina okuloopera ebyanga bimala eyo vaasi no saagiwandiika chorus eyo vaasi gy'owulira nagiwandikira between worship house ne mu studio kubana nali njiyimba najiyimba mu mutwe ko twalina chorus ne verse nengeya ne tulukola ne lumala ebbanga of course ennyimba batumanyi maanyi gaalo ne producer nasigala n'atugamba oluyimba luno lwa maanyi naye okuluba wamu ina okusooka okukola video so amaanyi gaalo nga omanyi Katonda ffe tuyimba Katonda yasala oluyimba n'agamba lukole tuyimba so nebaza Mukama nti nfunye obujulizi bw'abantu abagamba oluyimba lumpadde omukisa. It's really a big tune era lulungi lyrically olwaleero bwe ntunulira ku nnyimba eza gospel ennene ezitambula oba eziblessing abantu oluyimba olwo luli mu nnyimba 5 ze tulina omwaka guno ezikulembedde nazo oluyimba lwamanyi mu ggwanga nekyo nsinga okwebaliza Kingdom Media ndowooza nze ng'omuyimbi Kingdom Media emu ku media ezinkoze era bwe najja ku Kingdom Media ndowooza nali wa mukisa nnyo okusanga mu production ebiseera ebyo saakalubizibwa nnyo so obulamu ne bwanguwa nebaza Mukama nti ne bwe watuuka n'obeera bize be nasangayo bonna abasitiwati baani tebankalubiza embeera yanyanguyira so nebaza nti Mukama nti obubaka bwange basobodde obutuusa ku bantu. Mwebale project mada bwe tunaamalirako omwaka guno tebeere mu namba emu bane luyimba lulungi lyrically rich production mada collaboration was excellent. You collaborated with your gundi gwe wayimba naye
ekisooka mukwano gwange Segmento nekiro ekyenjawulo mu oluyimba mulimu abantu babiri Segmento ayogera ne Katonda nze njogera n'abantu eri Katonda pasita wange yambuulira yansomesa nti worship is talking to God about God. Worship is what? Talking to God about God. Worship is talking to God about God. Katonda no sokoleke kwogera ne Katonda ng'oyogera ku yeke nyine mugamba Katonda oli w'amaanyi. To you. That is worship. Oh wow. To you. Basibe ne banyaba tulaba. Tuli ne mwana mulenzi Psalmist wa wano. Job Kiza. Yakugambye nti according to how he was told, worship is what? Talking to God about God himself. Okay. Kwogera ne Katonda nenga omunyonyola gwe ky'omanyi ku ye. Then praise is talking to people about God. Kati mwero oluyimba ekisooka Segmento alayogera ne Katonda. Segmento was worshiping. I was praising. Chanjawulo kuluyimba in the same song. That's why it turned it to be. Katonda onagamba nti ogenda kunkulembera omenyemenye buli kisenge. Ayogera na Mukama. Then nze wano nenkugamba nti totunde prayer request yo nagitiikinga nkunyonyola Katonda byakola. Nze njogera n'abantu eri Katonda oli ayogera direct. Mwakibikulirwa before kola project oba mwakiraba mu mazo kikola? Buli kimu ku luno oluyimba. Oluyimba omala olukola olwokizuula nti presence ya Katonda okitegeera nuka Katonda this was not me, this was God. So era we twatuukira okukikola kitegeeza Katonda. Wow. Yeah. Olina collabos meka? Na collabo chaka nzo omu kubasinga collabos mu Uganda na olimba bita bijja chuka. Mbayimbi ba gospel. Nolimba bita bijja chuka. Walikola nani? Ne Dennis Chiseka. Okay. Bijja chuka? Yaddo mulabe wadula baba. Oweddemu amaanyi. Landirodi wabanja. Totya binatero chuka. Bijja chuka. Bijja chuka. Wow. Mwana wa mama. Nina bibatu ne engineer Brian. Zigulire bibatu byongomo olumanyi. Nina bed cover ne Karokomeza. Nina blessings ne Gagamagu. Okay. Nina mbeera zange ne Frank Israel. Nina n'oluyimba olupya. Nina bwerere ne Segmento. Nina ndi bwerere ne Lena Price. Dam oyina bwerere ne Segmento. Ne ndi bwerere ne Lena Price. Lwaki okubeera obwerere wamaze kola na Lena Price? Ndi bwerere. Ndi bwerere. Oluyimba olwo bw'oluwuliriza lukulu nnyo. Okay. Machuwa. Dialogue. Oluyimba dialogue ya Katonda n'omuntu. Twakwata story ya Eden. Adam and Eve. Ate oluyimba lwalina n'olukulu n'okusinga olwange. Omwaka emyaka nga 6. Yagazako n'oluyimba n'abantu bangi nnyo. Nene maiza nga nze nyimbye naye. Oli lwa Lena, luno lwange. Bwerere lwange, ndi bwerere wa Lena. Na featuring. Wow. So, nenga nebaza Mukama nti Raj upon yourself, my sister Lena Price. Oli wakabi nnyo. Omukigo omukyajingi. By the way, Lena, kyakulabirako naye kirungi. Ay'omu ku bakyala abateerya mu ntama musically. Era bw'otandika okusonga mu bakyala abayimba gospel mu Uganda abayimiridde. Y'omu ku bantu abatalabika kye bali. Mukyala toyinza kikiriza Lena y'omu ku bantu abasaba ennyo, abasiiba ennyo. I know. Naye nga bw'omutunulira munange abantu abajajingira oyinza obutategeera kyali. Amanyi Katonda we njagala nnyo gy'ayagala Katonda nchalenjinga buti. Wow. Tell that story tunyumise tunulo lwaleero. Oli omu ku balenze nga nze omu nga Kagaati be nenyumirizaamu. Nange neyanze. Ate nga tomazeewo bbanga ddene. Bwe kuba nti oluddewo kubanga oluddewo wayingiranga 2019 si kyo? 2019 oyingira na luyimba ki? 2019 nyingira ne bijja chuka. Okay. Ozzaako ki? Nzizaako bibatu. Wow. Bw'ovaako nzigulira bibatu byongomo. Onina. Aha. Bw'ovaako olwo? Nzira ku ole mwana tinjaja. Yetuni yo namba 3. Sobola. Okimanyi nti majestically wali omaze okuyimirira. Kuba eyo tuni ekolebwa muntu ng'akuze mu byakola. Kale mwesige balala nze nesiga dunda. Olabanga ne luli natunda. Agababulamu kubanga ye yatonda. Yansuubiza okumalako kalenda yo togikoma makati. Yansuubiza okugimalako. So kitegeeza. Bwe nkugamba nti yansuubiza okumalako kalenda kitegeeza nti sijja kufa immature death. I will only go when I must. Wow. Kitegeera. Mwana wasalawo kunyiiga. Job 2019 tulabye tunes oyingidde nazo nnungi. Tekyakutwalira budde bungi nnyo
nze mukwetegereza kwange watwala obudde mungi mu kwetegeka nga tunatandika kuyimba. Nakula n'omuyimbi nakuzibwa. Muyimbi ki? Nze Pastor Twina ndete Kampala 2007. Ntandika okubeera mu nyumba emu naye yandita n'ansomesa okuva mu senior 1. Pastor Twina ba? Ngayimba. So ebbanga eryo lyonna ndi mu ssomero. Indirect naye ndi mu ssomero. Wow. Njiga mbeera mu studio. Ennyimba era wandabanga nga bamputuma nendeeta CD. Ekisooka n'empeereza wansi we. By the way, mama ne yandeetanga ennyimba za Pastor Twina ba? Nenjiga. Okujjako ogwasembayo munatera okuyimba mwajja babiri. Okujjako ogwasembayo mwajja babiri ndozanga nawo naatera okukola ebyo. Erickson alina kye yanjigiriza about serving other people. Okay. Oyiga ebintu bingi oweereza. Abayimbi ekisinza okutawaanya tetwagala kuweereza. Olwokuba nabeeranga mu concert za Pastor Twina bantuma munange nategeeranga challenge zibeera mu concert tezabeeranga zange kubanga nabeeranga involved. So funa omuntu gwoweereza akusinzeeko akusooseko nze mpuliriza nnyo mpuliriza ebigambo olumu naweereza nnyo wansi wa Musumba Twina kati lumu bangambanga naye mwana nga omanyi n'okwibeera wano ne Musumba n'ogenda naye naawe abalala n'atani gwe n'otayimba naye lumu Pastor Betty Namaganda yali abuulira n'agamba clap for them. When it is your time, they will clap for you. Wow. Clap for them when it's their time. They will clap for you. They clap for them when it's your time, they will clap for you. Now we mukama just tubakubirenga. Okay. Bwe kiba kisera cha Titus ya ino luyimba. Tozimba mutima. Mukubirenga lokiriza mukama muwa. Ride upon yourself, my brother. Dimulokole. Kubanga simanye kitegeera. Eno si competition. Okay. Sky. Emunyenye nyingi nnyo. Stars nyingi muso okubeera tetuli short of the space. Nti weereza kuba engalo. Time obwe natukana we bajazi kukubira. Kubanga ate kijja kuba kikugwana bwana we nabe wazikubira. Ani yagamba? Betty Namaganda yabulira injiri. Nkwagala nnyo Madam Betty Namaganda. The legendary, by the way, she's a celebrated legendary. I have learned badi mu isomero lya aba legend. Okay. Era bufuna legend ye nanyumya naye. Bigambo bibiri. Okay. Tebagala bagamba mbu tebabayambye mugamba agenda kuyamba atanga takumanyi. Omumanyi yetakumanyi. Abantu akabagala sente enkalu naye. Nzantu banyambye. Omukwanta asinga obulira levi yebo omusinkana bwomusinkana bako kyoyiga bako kyakugamba. Levikson. Levikson. Ride upon yourself, my brother. Mutima gwa zabo oyo mulabe duka. Nagenda otandika okuyimba nga manyi challenge nga n'essuubi lyange zinajja nze kuyimba kubuulira njiri ne idea yali yakubuulira njiri nga sikimanyi nti waliyo n'ebyokutukubira enduulu. So bino ebirala byenfunyemu ne banfaayo kasente bisanze wano mu kkubo naye saabisuubira. So najja siina expectations zange zaali zakuweereza mukama. So kyanyangwira. Bamuyise Job Kiza gwe tukyali naye muganda wange gwatugoberera era tulaba kyemukola kyakabi nnyo musigale nga mutulaba omulimu gwa bbeeyi gwe mukola ogwo tegukoleka. Owange 2019 oyingidde koze ennyimba ennungi mpozi musumba we yaani? Musumba wange ye Pastor Twina Herbert era ekutendeka worship gwe jenva wano naye ennaku zino nsabira ku worship house. Enasana. Nsabira ku worship house. Musumba Bugembe ayogera eri obulamu bwange. Kati ate Pastor Bugembe ndi munyumiza ennaku ezo olunaku lumu nali mu kyoto nga sinatandika na kuyimba naye ntandisa oyimba naye nga bw'omanyi otandika oyimba tewekkiririzamu n'abakuliko teokwekkiririzaamu n'abuulira enjiri ku muggo gwa Musa n'agamba omuggo Musa gwe yalina gwali muggo gwa ku ttale gwali muggo gwe gwa bulijjo gwe yakubisanga ente gwe yalundisanga ente naye gwe muggo gwe gumu Katonda gwe yamugamba kozesa ky'olina nagukuba mu nyanja omuggo gwe gumu gufuuka omusota gwafuuka omusota ojjukira aga ateeka wansi omuggo nekozesa ky'olina negufuuka omusota muggo gwe gumu n'amaani akinyonyola n'agamba nti naye kennyini yali awo nga byayimba tebabitegeera kubanga tebyaliko Katonda. Katonda bw'amala okuyingira mu kintu kyo kyonna kifuuka kyanjawulo si nti byennyimba byanjawulo byennyimba ekibifuula ebyenjawulo kubanga Katonda abiriko. Omuggo gwa Musa Katonda wamala okubeerako ne gubeera gwa njawulo ne tegukyalika omuggo gwa Musa ne gufuuka omuggo gwa Katonda. Omuggo gwateeka mu nyanja ne gwawula ennyanja. So gwasulansi ne gufuuka omusota. Nenziramu amaanyi nenjiga nekitegeeza nti neetaaga okuweereza Mukama. Ne gutakoma kubeera bwezi musota awa ne gumira emisota. Nekitegeeza nti byennyimba tebirina makulu nga Katonda tabiriiko. So siyimba nnyo naye ebintu byennyimba Katonda abiriko. So enjiri eyo Katonda Musumba Bugembe okwanta abadde bwebugere nnyo eri obulamu bwange. So time bwetuuka nensabira wano kyaki yange wenkulidde ng'omuntu ono muganda wange ng'omuvubuka nga neetaaga okukula nveemu ekyekyo kyekintwala ku worship house nti wano seteri bya Musumba wano mbeera wano Musumba yandabye Musumba ostegere
okuba mukwano gwange musumba wange muganda wange nga nkuzaawo ne ngamba hakati neetaaga nve mu comfort zone njige kubanga oba oweereza weetaaga okulya so naye ntandise okunafuwamu ng'omuntu so naye nga neeno kyakyange. Wow, that's so great. Tukyatambula ne muganda waffe Job Kiza. Job Kiza otandise okuyimba 2019 naye nakulaba nga otimbye posta mu 2020. Mujani kituufu ekyo? Ate bagamba nga mu Mujani mu concert tezikola. N'otegeka concert mu January kifo ekinene 2020. It was Fido Dido, House of Rest, the former Fido Dido. Sikyo? N'ogikuba nejjula. Nasaba Katonda. Kyajja kitya sooka otubuulire. Yali sana. Kyakutwalira ty okukola concert eyo okubeera successful. Kyantwalira okumanya Katonda, okumanya size ya Katonda wange. Okay. Kyantwalira okumanya size ya Katonda wange. Okay. Ne nkimanya nti ensino okujjula kwayo bibye. Musala yange nagamba nga Katonda kana kafu kajuzibwa abantu 10. Okay. Naye ate mwatukuwa Katonda Uganda yonna ne milioni 44. Milioni 44 okumusaba n'okumi lukka si kyamaanyi. Then nayine sala yange ngamba Katonda bwembanga nayine kinali simanyi nampulira ng'eyeeyita. Ngamba maloboozi gano simanyi oba kituufu ga Katonda oba si ga Katonda. Ngamba bwekibanga wampita. Njagala onkakasa oyimirire nange nga siina luyimba siina kyendi oluyimba lw'oli Mwanathing nalutimba lukyalina mu studio ne ngamba concert oli Mwanathing nga bantu tebamanyi ne ndaba abantu nga bayiwawo omubiri abantu bampagira ne ntuuka ne nyingira mu kibiina maddawo bambamanyi nga sibamanyi nga tomanyi gye bavudde so kabonero nti Katonda yakuyita mu ekyo kyokola era ali naawe ne bwe batandize nantegedde butegezi neeyita kuba yali sala yange nga Katonda ngenda kukola concert mu mwezi omuzibu tebakolanga concert mu Mujani kyekisooka kubanga January wali bagamba badde abaana ku masomero bava mu Christmas tebalina sente kyekisooka ekyokubiri omwana nali sina video kizibu abaana abali bakolanga concert mu church nga kizibu omwana w'emyaka gyange by then ayimbidde omwaka gumu ebiri okuteeka shock Fido Dido kituufu nene nkiteeka Fido Dido yesi ya milioni 3 nejjula ate waliwo expenses nyingi nejjula Katonda neyeegulumiza 2019 era nze nasanga 2020 kuba watandika 2019 okimanyi nti bangi bwazibula amaaso nti bayinza okukikola era bangi ne batuuka okwagala ojjepimamu ate ne bakwatamu n'abalala ne bakikola naye nebaza Mukama nti nzaani nti n'abantu bensinkana nga bamu bansinga n'obunene nangamba wainspiring nga muyimbi munene nga yatikola kunsalaga naye lwabaka Job kagikoze so nange nkyebaliza Mukama naye ate bamubagizeemu ne bibalya nebalya kubanga kigaana ebivulu bya gospel okufuna ababiwagira kyekiremesa abantu n'okuyimba kwonna kwe kulaba kagaati kyakola nogaana nange ngenda kukikola nga tomanyi lwaki akikola tomanyi lwaki akikola bulungi bwatyo tomwebuuzizaako abantu abamu bakola ne motives Katonda tunulira akebera emitima gyaffe antamu obakola concert kukakasa ndi w'amaanyi ngenda balaga nti ndi w'amaanyi Katonda si bwatyo bwakola Katonda ayagala ekintu kyo abe nga kirimu nga y'ensonga njagala Katonda wange yeegulumize nze Katonda concert yange bwe yakola abantu ne balaba Katonda wange kitegeera n'abakyali bange nga basiraamu naye nga mwana nalina Katonda. Wow. Fido Dido eyo olowooza ejjuzibwa abantu bameka oba House of Rest 1000 luwera ku 1,500 ddala bw'oba onyigiriza space z'obutebe bw'oyongeremu obutebe kyotwala 2,300 nali manyi nga mu 7-8 awo nene ekuba 1,500. Wow. That's great. Kakati olowooza gweyo it was a different case. Naye olowooza kiki ekiviirako ebivulu bya gospel bino okusala ntegeeza kale kuba sijja kubuuza nti okusala kuba toli promota naye ngamba obutafuna abantu ekimu ku byo timing motive preparation abantu balangira omanyi olina okumanya target audience yo wanekawempe tulina ekitundu bakiyita Mbogo kirimu abasiraamu nkimanyi bw'ogendayo n'okolayo bucha n'okolayo poko joint kyogere bulungi nti bw'okolayo omudaala gw'embizi otyo aganya bw'ogenda kwavuba kubanga oli mu audience mu Mbogo ate nga bagagga kikomera ku kikomera ekyo bulaba nze nina kye ngamba abantu nze social media bw'empita okunkyaza mpozi nga newa gospel mpise newa NBS nga yempise ngenda kuya gospel kubanga nze mbuulira enjiri y'ekyenda mu omwenda
eyekyenda mu omwenda n'emu eri nzo ogenda okunona eri emu zino okimanyi n'ekyenda mu omwenda zisobola okukola nazo ekituufu kati nze nasalawo ne ngamba emu mukama abawadde ekisa okugikima balebiso bagenda gikima nze mbuulira eno kyenda mu mwenda ndi wa kyenda mu mwenda naye oli smart ndi wa kyenda wulira omukulu mbuye nga kristo bwe yaleka endiga ekyenda mu omwenda n'akimeemu nga bannaffe abamu bwe balekeredde ekyenda mu omwenda ne bakola nga kristo kimeemu nosanga ate kinaana kigenzi ne banoneemu eri mu nsi kati mbw ate ye obudde bwabuwa endiga zino ekyenda mu omwenda ne yeesonyiweemu eri kuba zino zo zajja zitya kuba ne zino zisobola okuba okimanyi nti waliwo eziva eno ne zigenda mpulira kati nze bayizewo empitirivu nze enjiri yange ya kyenda mu mwenda era nze nconcentratinga ku bano bendina bendabako audience yange bwemba ngira concert sikukubira nenkugamba njagala connecting ku pastor ngende nangeyo ntandika n'abantu bange bali ku status yange anko kagati mbadde nsaba ompitire abantu kitegeera abantu bange kandi nze ndowooza mukama mbadde emikwano abayimbi nze kimu ku binkoze media bayimbi bakyali bange nze ndowooza abayimbi tebankoledde ttima era nze mpulira nti abayimbi tebawagira naye nze abayimbi bampagidde so success yange ngiteeka ku bayimbi bannange ne ku media nze sasulangako nusu yadde 10 media yonna nga ate Kingdom Media badde eranga ebivulu byange okuba wenatandika newe nayimbanga simanyi oba bali babitegeera naye badde ng'enangira bwere completely wow so success yange ndowooza success yaffe ffenna abalokole nebaza abasumba abayimiridde mu butuufu nze katonda akozeseza media gospel medias n'abayimbi ndowooza enkolagana y'abantu kubanga olina okitegeera nti bw'oba oli muyimbi gwe bizinesi yo beeba abantu osinga okwetaaga naye omuyimbi abeera wano nga asaba ziserefi mbamanyi abayimbi wano ng'omusanga kushona omuwa omukono n'agukuma kubanga akubyemu oli omugabo gawayi wish me naye munange gwotaboozeza nagaana ng'alaba oba omuyiseeko naye oliye mukamaawo so nze nategeera nti bakama bange bali bempeereza mpuliriza nze faana asooka okuŋŋamba kino sikyagadde asobola n'okukomentinga ku YouTube nemusindikira message nemugamba mpe namba yo nemukubira nemunyonyola oluyimba aba batalutegedde ntamu abatategerezo nange mayiza ngambye kitegedde kati so nze mpa nnyo kitiibwa omuntu oyo very smart guy omusumba lino ngenda kwongerako ekyokubeera omusumba Job Kiza kale omuweereza ow'ekyenda mu omwenda eyeesonyiwa endiga emu eri eyeesulwamu ejjulume nzikiza nti mukama ina bawadde ekisa ekyo naye nze ndowooza nyinza obutasobola okukima eri emu nyinza okusanga zino zigenze nesigaze endiga nga bbiri kati kino ekyenda mu omwenda nze n'abakyali bange bangi nga nabayimbi basacula nga baveni nange bangi so kakati njagala nze nfokasinge ku bali eno sibakkiriza kufuluma then mukama basoboseza baleete kitegeera nze munange yambuulira enjiri teyansanga mu bbaala kitegeera enjiri nagisanga mu kyaki so nzikiriza nti wakyali abantu ababyala bunaku ebibirira ku kyaki n'ogamba abatanalokoka nga mwebali so nze fokasi yange eri wano nyiza okumpita ng'ononkinga obuweereza titegedde ate the story tunyumize tukyali ne muganda wange Job Kiza gwatulabira ku YouTube channel yaffe Church News TV Uganda kola ekintu kimu likinga commentinga subscribinga sharinga content. I believe the Lord will be blessing you abundantly. Sebo Joe zabale na kuzomeze nya zabade Mondays nya September gabade mazalibwa gange happy birthday openly wish me a happy birthday while singing for me. Happy birthday to you. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday dear Brian. Happy birthday to you. Mukama akuwa omukisa. Amen. Kusabide kyangu nnyo okuwangaala nnyo nenga tugasiza. Amazima. Mbamanya abantu abalina emyaka 10 nenga mu myaka 10 bw'obuuza yakola kinga tayina. Kati gwe nsabye emyaka gyo gibeere gya mugaso nga bwe ngamba nti emyaka gye gyo bati limeka. Nzo mu products zo so emyaka gyo tegisaze ensi. Amina. Ewakiri nzo mu kubotadeko omukono nange ewakiri naye abantu nga omu babiri abagamba nti omwana yampa omukisa. Amina. Nsabye emyaka gyo gibeere gya makulu. Wow. Amina. Legacy. Thank you very much. Masata Promotions akutusako Lil Joe mu Better Life concert. Awo kufidwa
Auditorium Gabini Munano October 2023 jangu tuwagenda Lil Joe nga bwatukuba omuziki gwa Yesu tickets zitundibwa ku mitwalo 2 ordinary emitwalo 5 VIP emeze y'abantu abatano ku mitwalo 5 ate miliyoni emu emeze y'abanene 10 Lil Joe mu Better Life concert etegekeddwa Mashada Promotions God's Love Records Njiri Promotions UG Sprouts Music Management Max Fashions East African Gospel Dema Gospel Promotions Armageddon Music Rosa Jaco Uganda Limited ne Makura marungi ulimu yafunye masanyu manji masanyu manji masanyu manji katumna mungi ne Let's say it together. Mukama yebazibwa Uganda nze Becky Ramsey wano ku Desperate Mountain ng'era ndi worship leader nga mpeerereza wansi w'omusumba Jonathan Nsubuga njagala okukwala omukisa guno okubaaniriza okubeerawo mu kiro ekitumbiddwa worship at the mountain ekigenda okubeera ekiro eky'amaanyi abasinza ab'enjawulo jangu olabe ku basinza ab'enjawulo nga bakulembeddwa omusinza oba pasita Brian Mega n'abasinza abalala bangi tosubwa beerawo jangu nga Musa bwe yayingiranga ku lusozi ng'alinga Musa naye n'alufuluma ng'ayakaayakana jangu oyingire nga bw'oli olufuluma ng'oyakaayakana kigenda kubeerawo nga 17 ogw'Okwekumi 2023 Mukama abawa omukisa wano ku Destiny Prayer Mountain Mukama abawa omukisa nga mujja worship at the mountain so tosubwa wano ku Destiny Prayer Mountain Gombe Wakiso God bless Nichira urusabire ebbanga ddene ne lukwambala ne lukuweerewo omukisa ekyokulabirako nze ennyimba zange yali nkirowoozako ku makya ennyimba zange ezimu zimpadde omukisa nga maze okuzita ekirala n'oluyimba lwe nakola bwerere yennyini omusumba n'agenda n'awandiika ebyawandiikibwa nga 20 nga bijja mu luyimba lwange ng'ebyo ebyawandiikibwa simanyiyo n'ekyo nenga byonna buli kyenyimbye akitaddeko ekyawandiikibwa n'agamba kino kiri wano n'ensoma bayibuli oh my god n'olyanga weewadde omukisa nenga nayo n'omwana Katonda nga yamuwa omukisa nga ngamba nze kennyini ngambulira oluyimba lumpadde omukisa nenga nalutadda so bw'omala ebbanga n'oluyimba ebintu bwe bityo luwuliriza n'obalako ebirala by'oyiga byeyongeramu then bwerere lututte ebbanga ki mu studio before okujja ku Masters lumaze emyaka 2 mu studio omuyimbi agenda n'oluyimba mu studio leero n'alurecordinga leero si Monday n'agamba producer Rompe njagako leero Tuesday ng'alwetaaga ku Lwokuna okuzannya ku mpewo alukola leero ng'alina concert ku Sunday kati nze oluyimba lwengenda okuta lwakakolebwa producer basatu yalukola omu style n'embeera nalwo nesijagala nendukyusa yali dancehall baluyita batya baluyita possible ogamba nayimbanga mwedda nga bambuuze kinkabya naye kati be banamba wano fani nzani you made impossible very possible for me you made impossible very possible you made the impossible very possible for me. You made impossible very possible for me. Wow. You made impossible very possible. Wow. Mpulira engeri oluyimbamu so kubanga lwafulumidde mu beats ezitayina boundary. So nali nasooka lukola mu nga wonna basobola okuwulira. Nasanga lwakuzina naye naba nenda okukyusa nendukola mu style zino za afro mwangu. Nga luyimba lwakuwuliriza. Wow. Okay. Naye kati producer wakusata aluliko Jona mzinire message ne mugamba changes endala tumaze banga ddene. Wow. Kubanga njega kuza kama njagala okole kino ne kino. Tuli mu banga ki? Luyinza okubanga lukadde okusinga bwebwe. Lulinga myaka 3. Nga ndudde nalwo mpola ne lubeerayo nempulira nga kuseera kyabo. Bobale kutwala music kubeera kintu kya kitiibwa. Abantu abamu ebintu bino babizanyira banneewe encourage people. Twogera n'abantu naye tebatuyigamu abamu banyiga bunyiizi. Naye Jobu oli musajja awuliriza era muntu zibongamba ati bino byokola nze bino byokola byenjagala. Omuntu omugaba ne tukoleko bwe tukolako bot ne bot nanyiga bunyiizi. Yaba
kubanga ayimbye yeerabira nti abantu So, bayimba dda bamanyi yasoso yimba era oluyimba lwe lutazanya abantu tebajja wulira nnyimba then nature luyimba lukubuulira enjiri kubanga oluyimba lugamba nayimbanga mwedda nga bambuuza ekinkaabya wayimba kuno bagamba yokaaba akaabira kyoyo naye omusawo banamba bamufaani bange Wow. nzaani taba katonda he made the impossible very possible for me. wow Yeah. So oluyimba lukubuulira olina okubanga luliratinga n'obulamu bwo before you sing. thank you. Tell the story to Nyimise. Still we are moving with my brother Job Kiza here. Atambuza message sharing, atambuza embeera. Job Kiza, Yeah. guzaalibwawa? Nzaalibwa Mitoma district kiri mu Western Uganda. Eyo gye nzaalibwa eri omukyala Naalongo ne Saalongo kazwalire. Neri nkulirayo nensomerayo kirasi zange ezasooka. Nasooka somera ne Kampala. Kirasi ezasooka Nasale? Nasomera eno Nasale nenzirayo nga ninga mu P3. Nensomerayo mpaka P7 207 muganda wange Pastor Twina nanzijjayo nandete Kampala. Nensomera wane Kampala. Masomero mangi nga omanya akasente bwe katabeerawo. Nze baganda bange banjagala nnyo ne taata wange. So bantwalanga amasomero gatali mabi nnyo. Kasente ne katulemerera mangu. Babanga n'okukkiriza kungi so ne bantu nga balina okuntwala mu ddala. So nakyusakyusa nnyo amasomero. Nensoma ne malako senior 6. Nengenda ku LDC nenkola diploma ya law. Tulina council. Naye bwe namala okugikola ngamba waayi n'omulimu omunene ogw'okuweereza. Nsomye ebintu bingi naye ate kisinga okuweewuunyisa essomero erisinza okubeera ery'amakulu gyendi lyerina ate lyendi mu bulamu bwa bulijjo. Basebo ne banyabo? Nze nnyo mu bulamu byonna bye nkola. Obeera kanso obeera looya? Ebinteeseza mbeera kanso naye byonna ebinteeseza ku TV. Tikuli kye najja ku ssomero. Mpulira. Ono tozze kuwozesa misango. Bino byonna nabijja mu Bayibuli gye saasasulira. Ebitabo bya Bayibuli byombisomye ebbaluwa za Pawulo nzisomye bwe nziddamu. So bane tuline kanso Job Kiza samesti wa wano. Tata ne mama gye bali? Tata ne mama wange gye bali. Babeera Mitoma? Tata wange abeera Muneeno. Ne Mitoma ne mama wange abeera Mitoma amaka gafa g'omukyala. Naye nga tulina n'amaka wane na bweru. Ekyo kirungi. Mukama tumwebaze. Amina. Weewaawo Job Kiza. Oli akulaba bw'ati ng'oli ku muzindaalo oyimba. Yali yeetaaze okutegeera Job Kiza yali mwana kika ki mu buto. Walinamu ku ddalu ku fujjo? Nalina eddalu naye bazadde bange baali bakambwe nnyo. Era nasirika nnyo bwe nali taata wange yali akuba embooko nze mama wange yali akuba embooko nga nabo okukyala abalala yabakubirako. Wange yali akuba embooko ng'akuba nnyo. N'abokukyala ne bamupangisa jangu otukubiremu gundi nga bw'okuba bajja abaana b'okukyala bwe babeera empisa bye tukutwala ewa Naalongo ne bafundirawo empisa tutwala ewa Naalongo so yali mukubi nnyo nnyo so kyanfuuse ng'osirika kyova olaba bwe ntuuka eno okutandika nze obulamu ntandika okweyagala obulungi nga ntatya okubeera ne Musumba Twina kuba ye yayita kuba nnyo yankubakuba naye si nnyo ntansobeera mpasa Twina awo weneyagalira Musumba Twina weyabeerera eri Masuuliita wali naye? Nabeeranga Masuuliita. Wali naye? Wabeerako naye Masuuliita? Nabeeranga Masuuliita. Kuba nyiga Basapina alina yavaako ennansana eno nagende Masuuliita. Ng'oli naye era? Ndi naye namusanga Masuuliita 27. Ebyadala? Ku lusomero lw'omwo. Ne mbaayo nzijjayo nga ye akyaliyo nantwala ku Sterland College Matuga. Ne ntandika okusomera eyo kyenava ne ngenda ku Makerere Modern gye namanyi. Mada. Naalongo ne Saalongo baatuzaala abaana bameka? Baatuzaala abaana 9. Boys and girls? Abalenzi bali 5. Tulinamu abaana abalongo awo benzirako nze ndi Kizza nzira ku balongo. Ndi planned kid. Kuba bagamba mama yangamba nga sinazaalibwa bamubuuzanga Kizza omuzaala ddi kubanga abalongo baaliwo. So nze ndi planned. Wow. Udda kwa longo bamirundi meka? Nzira kwa longo. Balongo nzira ku Giovanni. Giovanni we kapo. Niwe ne Joan Nakato. Ne Joan Nakato. Wow. Ate we badda ku Twina. Twina nadda ku Dennis nadda ku Diana. Abalongo badda ku Twina. Kali guli mwana wa kumeka? Nze ndi mwana Diana, Dennis, Twina, abalongo nze nzirako. Ndi wa mukaaga. Gw'osembera ddala? Nzibibwako abaana basatu. Wow. Bonna bafaanana kuba bwe ntunulira Giovanni ekifaananyi ky'omwekiri bwe ntunulira bwe ne Pastor Twina ekifaananyi mwekiri munanga ate gwe toyinza kumanya omuntu bakufaanana naye oli abalaba yasobbaawo. Wow.
olaba bamanya nti mufaanagana naye gwe tuyinza kumanya ku dadi ne mami mwasinga kufaanana awo kibuuzo ky'amaanyi bagamba maama abasinga gamba maama wange naye era siyinza kumanya naye oba batunuddeko guyinza okuŋŋaana neze ndowooza bonna tulina bye twatwala eri bazadde baffe bonna taata waffe yali omuyimbi yayimba ate kala twasikanye amanyi yayimbira ku kigera ki taata yali mukwaya esoroti ezokwaya z'abakatoliki ng'ayimba mu kwaya okuyimba kwaya z'abakristaayo amuganda nge gwalina talanta agipolishing egishiningise oba si ekyo bw'ogikwata bwoba ng'ogirina agipolishing kuba yalibanga abaana b'abaana bo balivaamu ensigo ennamu nga famire y'abakulu bano baine famire yammwe etuwadde omukisa temutwesibyeko famire yammwe erinyanga ey'aba Pastor Wilson Bugembe famire yammwe erinyanga ey'aba Pastor Wilson Bugembe Brian Domba eyammwe gwe Job Kiza Pastor Twina Abati Giovanni Kakulu okitege ne Katracy ne Tracy then ey'aba Pastor Justin Nabosa balina Jean Peace, Jonathan Barbara, Pastor Mukwano n'abalala. So olabanga ennyumba zammwe Mukama, ennyumba z'abakitammwe Mukama aziwadde omukisa. Mukama ewaffe tekinnabaayo naye ennyumba yange nsaba nayo ogiwa omukisa ng'ennyumba z'abaana abaana. Nsabidde ddala n'ennyumba yange agiwa omukisa. Amiina. Tekikoma kungi. Weewaawo. So kakati Joban, mbanya nga muganda wange Job mu bayimbi abayimba mu Uganda n'ebweruwaayo maybe ki gwogamba nti this one yampa inspiration, they inspired me to love doing gospel music. Nze mbadde inspired mingi abantu bangi aba-inspired nze waliwo benjagala okuyimba nabo kati ekisooka boyagala okuyimba nabo waliwo benjagala okuyimba ngabo waliwo then benjagalako hard work yaabwe waliwo benjagala engeri gye bagalamu Katonda bw'oba owuliriza music sadde gweta Kopi Bly mugagga lyrically rich. I believe in him so much. I know, remember. Ride upon yourself, my brother. Kopi Bly. I love you. Bwenna mufunda ebyali bikutte n'ebita singa bwe nali kati nafuka na beta yamponya ne nakuyokusabira data yampa n'enziga nvuga nsabira mafuta ali rich like nti lyrically by the way banange enyimba ze nkulu nnyo Is that Kopi Bly? Kopi n'ogamba chichi okay then humbleness Dickson ali humble Dickson ayimba so Dickson ayimba nnyo ali humble mba inspired eri abayimbi bangi then Pastor Bugembe newunya omuntu ayimba eri ebbanga gwe hit gy'omanyi y'amaanyi wano omuntu ayina hit emu Pastor Bugembe ayina ennyimba nga 50 yona hit n'omusobi then akubidde for more than 2 decades then alumba yakusatu akulukusa then Pastor Twina ndowooza sinalako omuntu awandiika chorus nga Pastor Twina chorus nga Pastor Twina aliko ekyenjawulo bantu bangi nze ndi mawanga magatte bangi abampadde ne mbe tukuze nabo ne baana abaffe omulembe gwaffe waliwo ne bensooso yimba naye nga ba-inspiringa so nze but inspired by many people sisobola kumugyayo omuntu omu naye bangi Ride upon yourself, my brother Job Kiza. So, kakati bannange Jobo oyina abantu otankwatidde bulungi n'enkakasa olowooza lwaki ebivulu bya gospel bino bisala ekisooka lwakulowooza nti abantu balowooza nti concert teri muntu ajja mu concert batono nnyo abajja mu concert mwoyo mwa ayimba nnyo kuba nabo bangi nnyo abayimba ennyo naye nga togenda nga mu concert zaabwe abantu bawagira muntu kubanga basiba batulaba ku kyaki kitegeera basaba naffe mu kyaki batulaba kati teri kimuleeta talina excitement naye relationship y'abayimbi n'abantu ekyali mbi connection twetaaga connection then twetaaga abantu balowooza nze abantu abasinga balowooza nti okuyimba olina okuteeka musango nze mbadde wano kulofit buli muntu alina kigamba abantu wano bulijjo omuntu alina kyantaddeko era njagala okwebaza abasajja abambeereddewo omusajja gwe bayita King Wesley simanyi nakumanya Brian Kagati Richard Dero Pirato banange Tony Omutegedde
ambassador tone oli kitintale mumanyi kyali wange nnyo tone sekanjako omugole yazaala n'omwana juuzaawo nakusinyende dola jinisi mbadde olwa amawanga magatte abantu bambeereddewo nakataayi bana abantu nga tomanyi obwereere nga Katonda ndaba sijjukira kale nze saagaana enyumirize mu bukoddo naye sijjukirayo sente zinawa pulezidenti kitegeera so abantu balowooza nti sente zezikola buli kimu naye ate connection n'obuntu bulamu connection kintu kyamaanyi nnyo abantu just connectinga n'abantu nomanya nti munange bano abantu Bwaseruganda atwadde Bwaseruganda then nekirala kuweereza abantu tebalina knowledge ku kiki balina kukola babuuka boosi tebayize tebatudde ne bayiga oyingira business nga tomanyi challenges zaayo bo fa balokole tulowooza ebintu bino kugenda bwe biti zinatuuka ekiseera esawa zino simba nyimba kubeera hiti oluyimba lwange batolutegedde si lugo oli agenda lutegeera luleke nyimba ekyenkwagalako kikino otwala production okubeera ekintu ekikulu ne lyrical arrangements sizo ziba nnungi abayimbi abamu ekibakuba poor production na poor lyrical arrangements waliwo omuntu nga ye muyimbi naye nga byayimbye idea it was an idea that had to be built by a writer there without something bigger abeere nga alabika naye ffe waffe eno kyendabyeko bya silmin tuli oba bafuta ntwaganyo nze mbyekolera naye nga amazima biweekolera bye bikusembya naye nga ate bw'ogamba oyo gundi ansinga lwakuba bamuwandiikira bamuyamba kakati gwe toyagala kusinga naye nga sinatandika kuwandiika kulifuna olunaku olibuuza engineer Brian nze abantu beneegombanga nababuuzanga kubanga engineer Brian yasooka yomu kubaasa okumpa kolabo nga akubyekubyemu nali neegomba engeri gyawandikamu ebintu bye nayiga natuula eri abawandiisi abamaanyi n'enjiga mbuuza nze n'essaawa zino oba olina kyonsinga nkubuuza kino kikola otya naye abantu butagala kubuuza nze nina abayimbi nga banene okusinga empandikire music ngaakoze n'okusinga owange naye era mbeebazako kuba nti bo basigala bakya muyimbi aba akoze naye nga tekimujjaako kukubuuza muganda wange ati bw'omwagala I love your art nkolerayo then ekirala abayimbi bo balowooza nti oba omuyimbi wa gospel teeka nti olina okwewandiikira nedda osobola omuntu asookuba ne idea ng'olina kyowulira naye nga tomanyi ngeri tuyinza kiteeka mu luyimbi omuyimbi agenda gamba nze nga alina topiki nga gwawandi naye nga togirowoozangako nagamba njaga kino n'okimuwandikira okoze ebivulu bya gospel ne bikwata mu bbanga ettono liwaakayingira 2019 wakwasa concert 20 wayingira 2019 20 n'okola concert 20 muguno okuba concert 2023 2023 myaka ena ng'ojooga house of rest oba fidodido n'ogijooga waliwo yaŋŋamba nali nyumira segimento nanga nti wali bane wali wajjobokiiza wali jjobokiiza yasobolawo kikutwalira kyokutegeka concert kikutwalira okugitegeka nga tonagitegeka byonna ebibeerawo tolina bitomera butomezi olina okutuula wansi n'olowooza nze ngenda okulanga date nga amanyi buli muyimbi agenda okuyimba concert yange manyi ngenda kukola kikuba date ki nga n'ekifaananyi nkirina mu bwongo okubeera ne structure entuufu yaki kyoyagala okumanya ki kyennyini kyeweetaaga then n'okubeera n'abantu beweetaaga ani asobola kino then nebaza banange badde okwebaza concert yange yasooka musajja mwita John Mary namuyita ampe sound musasule bwe yatuuka mu venue n'ansaasira kuba yali amanya abantu bajja kujja naye n'akatandika n'aŋŋamba sound mukuwadde wa bwereere John Mary azampa sound mpaka we natya John Mary kala ina sound kuva dda nga alina sound mungi M1 balina sound mungi nibyo ddala so njagala okwebaza John Mary wow raja upon yourself my brother mwebale kuwagira gospel music bampanga sound wa bwereere n'enswala newedde naswala kumukima naye babadde nga bampa sound ebbanga lyonna nga balina sound omulungi so okuwagira nze abayimbi bampagidde then sokoleke muwe shout out sebo raja upon yourself John Mary ankunoonya ne producer wange nkunoonya saa yonna nkusalako mikomu then abayimbi ne Vixen yajja ku show yange nga tamanyi eyasooka biri abiri pastor Bugembe yajja ku show yange nga abayimbi
omuyimbi omunene ekikeekyo kalibeeyo nakulangira jangu ngenda kujja kushoyo nga takumwadde ali nusu kikumi ndowooza kisa kya Katonda kakitwala ki okutega event nebeera successful era kiki ekiviiriddeko ebivulu okubeera nga tebijjaamu bantu ndowooza ekisooka tutandika nebyetuyimba abantu bebiba tebiwa bantu mukisa tebalina kye bagenda kujja kukina byoyimba biba tebiwa bantu mukisa leka kusuubira abantu mu konsati yo yadde otimbye then olumu abantu balanga bubi ndowooza abantu ne batabitegeera nti ziri konsati balanga bubi abantu ne batategeera then enkolaganayo neba stakeholders ba stakeholders bebaliwa beba DJ beba producer beba presenters abantu aba bebasumba enkolaganayo nabo kwe kuba event okuba successful bokusala ekira botegeka concert katuve mu by'omwoyo tudde mu by'omubiri kisooka awo enjagala tutuuke date yo eriwa ogitegeseewa gw'osabira nansana ekikuteesa concert emukono kyeki mpulira abakumanyi bave nansana bagende mukono mpulira then ekirala olina okumanya accessibility y'ekifo kiteesa kufiira odido nti omuntu bw'alinnya taxi emutuusa mu paaka asobola otambula mpaka ku venue true that kitegeera ngamba ate endeje omuntu ava bombo ali taxi omuntu alinya emotoka meka mpaka ku venue wabula kitegeera around town buli muntu wali asobola okulinya taxi emu emutuusa mu town najja ku venue naye gwe muntu ate agende endeje ndeje Ntebe Road ndeje ku Luweero ndeje Ntebe Road mutaje alinye taxi mutuse mu town ata nonyenda le mutwara ku concert yo ekyo kyakubiri another thing erinti abantu basiba mu church zibeerawo Sunday omuntu yakava mu church ate concert wagikoze ku church akomewo ku church nayo nsonga eri awo eko gakyali badde kituufu events ne zifuluma church abantu ne basabira mu church abalokole bagende ku out then ekirala gwe n'ogamba mbu abasumba tegeka ku church pastor n'amala service sawa ko balina okusetinga sound time management abantu bajja bali ku budde bamanyi concert zigenda kuba mu budde nkya bagenda kukola Monday netutandika nakowa netutandika late kitegenda so tetuli organized twatulamu organization ebivulu bitusalala kuba tetuli organized tetunulira bintu bya mugaso kuba bya mugaso tetubitwala kuba bya mugaso ebyomugaso tutunulira side emu nti badde batuwagire tuyimba gospel nekirala tetuconsideringa nti music gwe tuyimba abawo mukisa batabawa fe tutegeka butegezi kubanga gundi ataleyo nange nenteekayo kyotegeeza wow kiki wali agadde okwongerezaako awo kuntegeka lighting sound you close ebintu ebyo security uncle if yateekako show ekosofu yasobola okukuminyiza nzikizibwa kwata sana it's okay kali mukana ejobo eno byogedde kirala date concert yanga lumu 2 abantu bafunye salary otegeka concert nga 15 salary bagifunanga lumu kweli 15 ebekyaliwo bino bale bintu bwebityo salary week nsonga nkulu nnyo abantu balina mu kasente then audience yo boboli w'abaana bawumudde abazadde bafulumiza sente olina obbala ebintu bwebityo then weza nomanya ndi bwero oba weza erietya nkubudde bwankuba kyo kikuseason yankuba riskinga genda muntu kakali jobu olowooza kiki ekiviiriddeko abayimbi ba gospel ensangi zino okubanga badduka okugenda okubanga bakuba mu bivulu bya secular kiki mu church tekiggwa tebasasulwa kya mirundi ebiri nanadde njogera wali nagambye nze ndiwandiika 9 emu nagirekera bandi emu wagyesonyiwa nagirekera bano lwaki bagenda buulira njiri mukama bawadde ekisa kati waliwo kale abagendayo nga bebasabye abagendayo nga bebasabye oyiri yaliwo abantu bwebekibanga ngoma bamuyise kwepiica yakubya kwepiica sebo nsumba ngoma taata weebale ono yatudde n'alowooza twebaza mukama newakikirira twebaza katonda nti nga bakuŋŋaanye mu byemyenge gyabwe biki bawulidde ekigambo kya katonda waliwo omuntu mu ekyo ekibiina tasigadde kyekimu nga bayogedde eri obulamu bwe so babuulidde enjiri ekiŋŋaana okugendayo nti
bano mukama bawadde ekisa babayita tobeekakaako naye mukama bakuwadde ekisa genda obuulire oli agenze n'abuulire so twebaza mukama nti emu eri endiga wakiri ndi mugumu manyi nti waliwo abagiriko babaddeko yeyemu ginadde nkugamba basebo ne bannyabo tunaasukawo wano grace tulinayo akasigaliddeawo bane tweyanza nnyo muganda wange jobkiza bulijjo nja kukulabanga tunyumyemu olina ebigambo ebirungi musajja mugezi naye tuna okugamba abantu tize sitera kubeera n'abantu basiru bwe tuba nga tuli mu nsi tetunategeera kristo tubaawo bintu ebitagasa naye bwe tufuna kristo atugattako ensa nze mukama asinkanya abantu abagezi oba abantu ne bafuuka abagezi ndi musanyufu okubanga mwoli mu bulamu bwange sebo badde omaliriza kakati mbadde ngeza kukkutira labi ba Church News mwebalekwekuumira kuna ba Church News TV mbeerako buli lunaku buli kaseera ne Brian Kagati. God bless you. Kade mungoli weka yenze Jobkiza Samist wa wano you know if you know yenze Jobkiza nga bulijjo ndi waneno ku Church News ne Brian Kagati buli kaseera mbeerako wekuumireko data webeerako subscribinga then ononyewale ku notification obeereko onyiga ku kadde buli kaseera notification ofuna ebipya mukama akuumukisa. Masata Promotions akutuusaako Lil Joe mu Better Life Concert. Awo ku Fiddle Auditorium nga 28 October 2023 jangu tuwagide Lil Joe nga bw'atukuba omuziki gwa Yesu. Tiketi zitundibwa ku mitwalo 2 ordinary, emitwalo 5 VIP, emmeeza ey'abantu abataano ku mitwalo 5 ate £1,000,000, emmeeza ey'abanene 10. Lil Joe mu Better Life Concert etegekeddwa Masata Promotions, God's Love Records, Njiri Promotions UG, Sprouts Music Management, Max Fashions, East African Gospel, Dema Gospel Promotions, Armageddon Music, Rosa, Jaco Uganda Limited ne Makura marungi buli mwe yafunye masanyu mangi masanyu mangi masanyu mangi katumna mulungi ne yakoze Let's say it together. Mukama yeebazibwa abooluganda nze Becky Ramsey wano ku Desperate Mountain ng'era ndi worship leader nga mpeerereza wansi w'omusumba Jonathan njagala okukwala omukisa guno okubaaniriza okubeerawo mu kiro ekituumiddwa worship at the mountain ekigenda okubeera ekiro eky'amaanyi abasinza ab'enjawulo jangu olabe ku basinza ab'enjawulo nga bakulembeddwa omusinza oba pasita Brian Mega n'abasinza abalala bangi tosubwa beerawo jangu nga Musa bwe yayingiranga ku lusozi ng'alinga Musa naye n'alufuluma ng'ayakaayakana jangu oyingire nga bw'oli olufuluma ng'oyakaayakana kigenda kubeerawo nga 17 ogw'Okwekumi 2023 Mukama abawa omukisa wano ku Destiny Prayer Mountain Mukama abawa omukisa nga mujja worship at the mountain so tosubwa wano ku Destiny Prayer Mountain Gombe Wakiso. God bless you.